mbalamusizaako abawuliriza ba Uganda Tesobola mwenna yebavuddeko wazimu ku mboozi ze nali nkozeeko wano ku Uganda Tesobola nabategeezaako ne mbagamba nti Uganda bw'eba eneenunulwa Buganda yerina okusooka okununulwa. Buganda yerina okusooka okununulwa kubanga buli kimu kitandikira wano, eno y'entabiro ya buli kimu. Kati mu mboozi yaffe eno ey'olwaleero waliwo muganda waffe omu academician atera okubeera nti asharinga ebirowoozo bye wano naffe wano ku Uganda Tesobola. Era ku guno omulundi emboozi eno tegendereddwamu kukuma muliro mu bantu oba kupromotinga busosoze mu mawanga, naye nti ekintu kyonna kyetaagamu okubeera organized era kirina okubaako entandikwa bwe kitandikira. Ate tosobola kununula balala nga gwe tonneenunula, ge makulu ag'emboozi eno. Era ng'ebibuuzo ebimu ku ebyo ebiri mu mboozi eno kiddala nga bw'olabaawo omutwe ku mboozi eno nti Uganda esobola okununulwa mu makubo ag'emirembe. Opozisoni gye twesiga eyinza okubaako weetutuusa. Era y'ensonga lwaki gwe wenna atali muganda wano mu Uganda bafuba nnyo okulaba nga bapromotinga kye bayita hate speech, basiige abaganda ebitoomi, bakulage nti omuganda mubi nnyo, tomwesembereza, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti gwe bw'okkiririza mu muganda kitegeeza nti Uganda eba emaze okwegatta, era abo abaagiwamba eba egenda bava mu ngalo. Era wano Bobi Wine we yasinziira mujjukira mu first phase ng'atalaga eggwanga nga kyagezaako okukola kwe kubateekamu omutima ogw'obumu, Uganda ffenna twerabenga ekyalo ekimu nga tebatwawudde yawudde, okusinziira ku propaganda gwe bagezaako kubeera nti nno batambuza n'okusiga obukyayi mu ffe nga basinziira ku mawanga nti omukyoli talina kukwatagana na Mulango, Mulango talina kukwatagana na Mugisu, Mugisu talina kukwatagana na Musoga, Omuganda talina kukwatagana na Munyankole, bwe batyo. Kati ng'agezaako okulaga nti Uganda ffenna tuli ba Luganda, ffenna tulina kukolera wamu tusobole okubeera nga tununula eggwanga. Era ekigambo kye yakozesa nti singa ffenna tuba tusazeewo kabeera kaweddemu. Kale muganda waffe ono eno y'endowooza ye ku nsonga ezo. Tuli oli eyo mikwesese. Era ndi mikwesese wano. Anda wano nga mpuliriza emboozi ya musajjawo ne byeyogeza mbu ayagala kulitayalinga. Endabira ddala obukuusa. Nga omuntu omanyi omuntu okubeera nti endowooza eyo myaka gy'ekinaana tanaba kulowooza kugijjulula, kutegeera nti kati abantu bategeevu. They can read in between lines. Ekintu kye tubulamu kiri kimu is just being determined and organized. Ekintu ekibulira era kyobula nti omuntu yenna ayogera mu getting organized abamulabe waabwe nnamba emu, because they know what it can bring. They know what what it brought when they got organized against Yami, and how they got organized against Obote, and how they got organized against Uganda. So nkyobula nti baba bakitya nnyo, abantu baba balina okubakuumira mu ssuubi eryo ery'okuba nti akimanyi nti terijja kutuuka, temujja kufuna kye mwagala, naye ng'alina bavugira awo. Era tekikwewuunyisa nga emyaka 2 okuva kati nga bakuwadde federo, naye ng'eriko obukwakkulizo. Nga bw'olaba nti bwe yayagala okwextendinga emyaka gye ng'afuga yakomyawo obwakabaka. Kati bwe yabuza
nayagala okweextendinga emyaka gye ng'afuga n'alyeta etteeka ly'ettaka eryali liprotectinga ow'ekibanja n'ow'ettaka naye nga eryo ligenda mu maaso nga likulaga nti weeriri eno kibooko ekyanyooka ku ttaka abantu babajja ku mataka ate ng'etteeka bw'olitunuulira liprotectinga ow'ekibanja n'ow'ekyapa so bateekawo amateeka just okubeera ekikuumaaza naye nga bo balina okukulaga nti they proceed with what they are doing lwakuba nti ekyennaku ekiriwo balowooza nti they can be winners in a sinking boat eryato nga libbira tewabeerawo wiina nga boolaba nti baali bamanyi nti bajja kubbanga ssente bazitwala ebweru zibeere eyo bazimbe obulamu bwabwe bazimbe empaya zaabwe kiwonne bwe mubeera nga embeera etabuse they can run abroad ne babeerayo kati lizo nazo batandise zibajjako through sanctions kati mu mbeera emu bendera tewabeerawo wiina mwembi muba mufiirwa n'oli alabikanga wiina taba wiina lina lindi awo neneefumitiriza ekintu ekimu naye neŋŋamba I think bino ebintu bye tubadde nga tupromotinga eby'emirembe wana Uganda at large oyinza okukkiriziganya nange oba nedda tetugenda funa mirembe egyo gye twogerako okuggyako nga bano abantu tubasitukiddemu era nembeera nga sikyali omu kubatembeta politics wogamba let us use lawful means kubanga we babaagala omusirikale najja nakuba abantu kibooko n'abajja ku mataka ne mukaaba pulezidenti Museveni tuyambe naye ng'ekyalo abasajja abakola ekintu ekyo tebawera na 50 ekyalo kiriko abantu 3,000 but they cannot gang up together to fight against that nonsense so nze ndowooza tetuyinza kufuna mirembe nga tuyita mu mugundi mwezo ze bayita peaceful means tezina we zaali zikoze naddala nga abantu b'okolagana nabo babbi bayaaye bakuusa tezisobola kukola nti kati akutuluganya mbwakeera enkya ku makya agambe wabula ntulugunyizza bano nkooye n'okkoowa kaakati kambawo eddembe lyawe tekisoboka the more we are promoting peaceful means ezo the more we become enemies of ourselves mu kulaba kwange okw'ebintu ne kukyendabyeeko ne gye ntambulira n'ebintu bwe siri mukulu nnyo naye n'ebintu nga bwe byali ne bwe ndaba we bituuse nabakyabagibwa mu sisitimu era nabakyabagiyingira tulina enjogera egamba mbu simanyi mbu n'abakyoli baaliwo abanubbi baaliwo abakakwa baaliwo bali baaliwo ne bavaawo kubanga baali tebasomye abasinga ekyo kimu ate era bw'otunuulira bagenda batya bagenda through hard means not peaceful means era nabo singa tebabagoba bandibadde bakyaliwo olwaleero nga ogw'omulala tolina w'oyogerera ku lunaku lwa independence n'ekintu ekimu kye nalowoozaako bwe ntunuulira Uganda eno ndaba nga baatukaka bukasa okugibeeramu abantu be baatuteeka nabo baalina enge baalina effutwa baalina effubitizi baali batulaba bulala baalina obujja ne batandika okupromotinga ebintu ebitunafuya enjogera ne bazipromotinga ate bo bennyini ne batandika n'okukwatagana bo bokka na bokka okuba nti balaba nti omuganda ye mulabe wa Uganda. They are organized. Are we organized?
ng'ogyeko ebibiina bya niigiina, are we organized? Ekibuuzo. They have a master plan. Gwe kennyini wajjogera nako luli. Abamu tumaze ebbanga twagisomako dda era nga yeri mu kubeera implemented ya myaka 5. N'ebigendererwa byonna ebigirimu bagenda babituukiriza. Ffe tulina pulaani. Opposition gye twagala okulaalingirako ddala yaffe esobola okuba nga yaffe kituufu naye enaatutuusa we twagala. Mwe musinga obungi naye n'ekibinja eky'abantu omutwalo ogumu nga bakonekiti nga tekiriiwo. Twalina Nkoba za Mbogo esimanyi kati kwe yadda. Nebeerawo mu ssomero nebuguumiriza mu masomero. Abava mu Nkoba za Mbogo baddawa? Do they still have unifying points ezibagatta? Olulimi Oluganda batuuse n'okwagala oddujja ku syllabus. Ekyo nno kikulage bakulaga nti baluggyako bateekeko Oluchina. Ne tubulwawo ne kliki y'abantu evaayo okukyogerako nti bannange newankubadde babatenda okudduka naye wano temusukkawo. Ekigenda okuddirira ankuwulira omusumaali ogugenda osembayo mu buwambi kukeera ku makya kugamba erinnya Uganda tulikyuse twagala tufune erinnya eritugatta ffenna. Kubanga bajja kuba bamaze okusucceedinga nga zino zonna gundi sections eziri culture bamaze okuzijjawo. Bakugambe nti katufune erinnya erikola ki? Ekyewuunyisa nti bajja kipromotinga ntugyewo sections zino ezitugatta eziri culture naye ezaabwe bajja zisigaza. Kati gwe bakulage nti obikaminga ng'oli nga toli well coordinated. Nga n'abantu bo bennyini obatya kye bapromoting okubuuza Omuganda owaddala yaliwa. Kikuleetera okutandika okulowooza nti bannaye twaggwawo dda. Naye bw'oba ombuuza Omuganda owaddala yaliwa nange nja kubuuza Omunyankole owaddala yaliwa. Kubanga intermarriages tezikosa sayidi emu. Zikosa sayidi zombi. Kubanga naawe era omwana gw'oba ozadde oba omuzadde mukazi munyolo tomusuubire bunyolo okumulaba ng'owaabwe. Ekyo Gashumba kye yayawuza nti mutuzaddemu. Yes tubazaddemu. Naye tekitegeeza nti ate be tubazaddemu nti bajja baba bafuuse Banyarwanda pure. Nedda. They might not have a conclusive sense of belonging to their father's side, but neither can they be yours. So nze ku lwange kye ndowooza nti abantu ng'Abaganda bandirekeddaawo okukaaba, okwesaasira, okwetunuulira, okulowooza nti bajja kudda mu Kyagulanyi tulwanirire, okulowooza okudda mu kukolima nti bannange kale mujja kiraba mujja kugenda. Ebintu bandibitaddemu ko action. There are two ways. Either to use violent means. Omanyi n'ekintu ky'olabanga ekibitayimu etuuka nga kyekituufu nga kyekirina okukolebwa. Naye olw'akatambaala kano ag'okusoma biki ate tuli bwe tutika tuziba amaaso. Kubanze kye nsinza okwetegereza abantu bano mu companies ne mu sectors gye basinza otunyigiriza. Ffe tukozesa diplomacy, bo bakozesa violence n'obutaba na buswavu. Naye ffe tukozesa nnyo diplomacy. Ffe tugoberera nnyo amateeka ligamba bwe riti. Ekintu ekyo kati naffe tulina okuyiga okukyejjamu. Kubanga tekijja kunyuma kutuwaana nti bannanga abantu abali civilized. Ngeno ettaka bwe ligenda, eno bannamwe babamalira mu makomera, eno bwe babatta, oba okitegeera. Sigundiri nankani national cake bagibajjeeko, wabula mwe muli ku kibugu wagala kubawaana. Enkola ya diagnosis. Ojja kwewaana nti olina diagnosis wasoma asimanyi oyiri dokita. Naye nga
toyina otuuka ku mudongooli okitegeera nga tetukufiiringa ebyasimanyirira best manifesto nga tetukufiiringa nga gwe tufiiringa ye mudongooli ne MDD we kati naffe kyetulina ekintu ekyo tukirabireko nnyo twejjemu bino ebyokugamba nti diagnosis simanyi tusamba kawoowo mu mupiira tutekinga example y'omupiira what matters at the end of the day ani awangudde toyinza kugamba oli akuba nnyo endobo naye ateeba nnyo n'endobo ze tebamuwa red card kati tumuggyemu tuleete onaazanya akawoowo. In fact ife kochi yatugambanga nti nze njagala goolo oba otebeseza lulimi nze njagala goolo okiraba unless we adopt to that kind of thinking wana Uganda at large bye tuli mu mandaazi bana abasajja baafuukya ddala olukokobe nga bwe wayogera bye tuli mu mandaazi ate nga tetusuubira region ndala kujja tulwanirira tununula tekiriyo. We have to do it our way. If we are organized, we can come up with better solutions. Ezisobola okukikinga abantu bano out. We can use our numbers ate nga kisoboka. Vakubino ebino ebya census bino bye batuferaafera tewali tribe esinga Baganda bungi teriwo. Teriwo. Ekyandibadde best either we form up clubs ezisobola okupromotinga interests zaffe. Through those clubs we join each other and then we start pushing our political leaders. Nti mubeera awo ne mugaffe tusindisa ono bwe tujja okwetaaga kimala bwe kikeera ku makya mugaa ntwetaaga oluguudo n'olukolebwe mugira bugizi ne mugaa nedda enkya oluguudo tuluggala. Ekyo tuyita okubeera organized but we are not. Ffe tukozesa capitalistic tendencies wabula abatusalako bo bakozesa socialism. They are united amidst being individuals. Era bakugamba nti kokase yaabwe batuula ne bateesa na mulwe waabwe. Ffe yaffe bwe tutuula tuteesa mu luzungu. Kitegeeza nti n'abantu be tulonda bwe tudda ku byalo twekkiriranya nnyo. Ojja kumma Uganda at large akalungu omanyi nti yesse mu Bwemba okawe Ruhindi olw'okuba kuwaddeyo giraasi za butto 2. Bw'amala okuyitamu n'atuuka n'atandika okukinagukira kabaka awo n'amuyisaamu amaaso kalikyayo n'agizalawa n'otandika okukuba emimiro n'otandika okukolima. So to me that's what I think. Kintu ekyo kye mbadde ndowoozaako naye nga they are organized. Are we organized? Ekibuuzo. Ffe tulina gye tutuula ne tuteeseza ebyaffe nti wano we tweyagala okubeera. Okimanyi bwe mumala ofoominga clubs eziri serious ezitoogera ku kwana bakazi na kunywa mwenge na kulya mbizi naye nga zoogera ku factors eziri serious, we can regain back all what was stolen from us. That's how they do it. Tunuulira Abayudaaya nabo balinga ffe nabo basooka ne babajjawo and they came back. Much as kye bakola si kirungi naye bo bakulaga nti for us to survive we have to survive in a hard way. Bwe tutegereze tugenda fuuka ng'abantu abo. Ate ng'obudde bubadde bukyali we could revert back whatever was taken from us through peaceful organized means naye nga teziri nnyo political because politics bintu bya siyaasa oli ajja buzi n'abakuba story n'abalaga nti omwaka ogujja ekintu nkito omwaka bwe gujja ng'ekintu tavaawo. Ffe twagenda twali tusoma nga lwa abasajja abatusomesa batugamba nti bana nze ngenda kulitayalinga bino ebintu si byagala. You understand?
nkulayira n'olwaleero weebali naye nga ekyo yakyogera emyaka 15 emabega nakati weebali ate nga be batudde ku mikisa gy'abaana abato babalemesezza oyingira kubanga amanyi nti omwana omuto bw'ayingira system agenda kulira ku sipiidi ya waggulu so nze bwe ntuuka 60 tebagenda kumpa contract kubanga ono agenda kubazze kati ekisingako kwe kulemesa omwana ono okuyingira so that nti nze bwe emyaka gyange nkaaga bwe giggwako bajja nnoonya nga lwaki abavubuka abato bakyabuliddwa emirimu wali nalaba gundi nawuliza gundi ye yagundi ya Museveni ng'agamba mbu tewaliiwo mirimu bannayuganda beeyi nze nkugamba kulimba emirimu weegiri emirimu weegiri because nze mbadde mu institutions eza government for some time emirimu weegiri osanga gundi institution ng'eyina structure y'abantu 2,000 naye ng'abantu abaliwo abalina emirimu balinga 250 oba 3 nga basigadde babakuumira ku kamwanyi part time emirimu weegiri naye ekireeta obuzibu nti abaana abaabwe abayinza okugitwala tebaliiwo ate ng'emu ku agenda kugundi ku nnyingo eri mu agenda yaabwe yakugamba is to make sure that our children benefit from all recruitable jobs bogenda muyo himatus conspiracy theory and this is what they are trying to promote kubanga bakikola mu magye ne bakimala ne bakikola mu poliisi ne bakimala ne bajja mu education sector eri trick a bit nti bakitryinze nti olaba abasomesa bonna headmaster bonna abapya be baleese abasinga abaana baabwe kakati olaba nti ojjukira buli nti walinga osoma story ng'ogamba nti essomero lyegundi terina headmaster n'eryegindi terina headmaster kati ezo zonna positions kati bazifiiringa kubanga badde balicruitinga nnyo abaana baabwe mu education system ate kuwaabwe it doesn't matter of experience agina oba tagiina kasita aba n'olupapula bajjamu pushinga bajjamuwa ayigire ku mulimu kakati bwe tudde eno mugundi mu institutions ezawaggulu ezeetaaga obuyigiriza obungi abaana baabwe bangi badde tebalina bitabo naye abamulaba babanyizenyizeewo ne basomera ku mulimu ne bajjamu bano abaana abava ewalala empapula ne baba baziina bamulemesa okuyitamu bwe balaba nti gundi negundi we bali ku system ku part-time bazirina they don't advertise bwe batuuka oku advertise nga bafunye owaabwe ajja mu kifo ekyo nga baseetinga gundi requirements zonna kumpi ng'omuntu omu yaziina era ogenda okulanga omulimu yagututte bano nga babajjamu ku technicalities oli ayinza okulanga n'agamba twetaaga omuntu nga yagraduatinga okuva wano obutasukka myaka 3 emabega tobeera fair olwo ate yagraduatinga emyaka 5 oyinza okugamba you want people who are below 35 naye nga olwo yagraduatinga emyaka 6 ali below 35 yafuna na first class kakati kitegeeza oba omugyemu ku technicality y'emyaka when did he graduate obeera nga agamba nti education ne knowledge bi expiringa it's true knowledge grows naye ate kyandibadde nti to discriminating abantu because of that okuba nti yafuluma n'atafuna mulimu tebwali buzibu bwe bwali buzibu bwa system naye bano bw'aba amaze okufuna omuntu ajja mu kifo ekyo they advertise bwe bamala okuadvertisinga nga banyigawo waabwe kati ne bwogenda mu kooti n'okyalenjinga bajja kugamba is also Uganda oba is the one we found suitable for this job ebifo ebirala ne bisigala nga tebiriimu babikoleramu emirimu e Uganda weegiri ne gavumenti teyina wiiru ku advertisinga kuwa bantu mirimu kyova nti ne companies ezaffe eza gavumenti zikola bubi they perform poorly kuba toyinza kuŋŋa nti ekifo gundi company ina structure y'abakozi 2,000 bw'enooga nti ogenda kwemployingako abantu 5 ku full time abalala bakipingire ku kamwanyi olowooze nti abo bookipingidde kamwanyi they will do their best to uplift the company ebejja kugwa so kakati era kyembadde nti bali organized buli kimu bakitambuzanga bwe bakibala are we organized oba tuli mu kwerumaaluma tuli mu kuzimba nkwe
nga bw'olaba bano bampuuga bamabiki abalowooza nti ensi bagenda kugikungula nga bayise mu kulinnyirira bannaabwe n'obbabuzaabuza. Tuli mu bitiibwa. Nze yaŋŋambye bubi aŋŋambeko obulungi bye tubeeramu ebyo. Okay, yaggambye bubi, but can you pick sense okuva mu ekyo kye yayogedde? That's the most important thing, kubanga ffenna enjogera si y'emu. Ayinza okuba yayogedde bubi naye olina kye wapiikinze mu bye yayogedde. So abantu baffe bandikubiddwa omulanga okubeera nti bayingira mu mbeera z'obwegassi okola ebitongole ebibagatta bisobola okuba promotinga n'okubayitimusa. Kijja kuyamba n'okubeera focused okumanya nti tulina agenda eno gye tutambulirako. Otherwise ekitali ekyo zino ze tuli mu mboozi. We have to check the system. Ne tunakola pricing government ne tukijja mu buyinza as long as we are not organized. Omugati gujja tuyita mu ngalo. Tutandike gamba kale twalwana nga bino bye tuwoza ebyeruwera abantu baffe baafa biki tetulina kye tufunyeemu. Kuba twali organized. Balinga bali organized. Tetwali organized. Tetwali organized. Kyekizibu kyaffe ekyo. Twesiga nnyo twaniriza nnyo, which is good, but at the end of the day it's also bad. Yes, omuntu alina omuto tobeera nti oyaniriza buli omu. Kubanga mwabo bw'oyaniriza buli omu mwabo ebyokwaniriza buli omu mwe mujja n'abagenda okukola obulabi. Ate omala otandika okuwogana kale twamuyamba twamutuusa wano. Museveni yennyini yakuga nti omusajja Omuganda yatoola fiizi ze n'azimuwa asobole okusoma akatambi tewakalaba. Yakalaba. Kaakati akulaga nti atusasula olwo. Otherwise, Kisebo. Nkubuuzizaako. Nange weebale. Kale naye kansigale wano mikwesese. Badde nkyabi